KCCA olwaliro ekuzizza olunaku lw'abavubuka mu Kampala era ng'emikolo gibadde ku kibangirizi ky'eggaali y'omukka mu Kampala. Jennifer Musakuli ekitongole kya KCCA abadde omugenyi omukulu ku mukolo abavubuka kwe boolesereza ebintu eby'enjawulo bye bakola. Musalambudde emidaala egy'enjawulo okubadde abatunda ebitengi, engatto, ebyokwewunda n'ebintu ebirala. Abamu ku bavubuka be twogeddeko nabo bategeeza nti balina obusobozi okukola ebintu ebiwerako kyokka nga ekibamalamu amaanyi ly'ebbula ly'akatale n'okubulwa ensimbi ezibayamba okukulaakulanya bizinesi zaabwe. Abantu basabye gavumenti egonze ku misoso egiyitibwamu okufuna ensimbi za Youth Livelihood Program kibasobozesa okuziganyulwamu. Kansala w'abavubuka mu lukiiko lwa KCCA Adam Kyaze annyonnyodde ku lunaku luno n'asaba gavumenti okwongera ensimbi z'eteeka mu bavubuka kubanga eziriwo tezimala. Eyongere ssente mu bavubuka kubanga kye tulina tekimala. Kiri kikola naye tekimala, emirimu gikyabuze. Musaakubiriza abavubuka abalina ebintu bye bakola eby'enjawulo okwettanira akatale k'omubuula akabeerawo buli Sande mu Kampala basobole okufuna akatale k'ebyamaguzi byabwe. Era mbadde mbakubiriza abasinga kuba ebintu bye bakola birungi kibabireete mu Sunday market ku Moon Street kuba abantu baba bangi nnyo abadde bakugula n'abava mu mawanga amalala. Ategeeza nti bakugenda mu maaso n'okuyamba abavubuka bonna abavaayo okubaako emirimu gye batandikawo okusobola okulwanyisa obwavu. Tubawa loans mu Rwanda Youth Livelihood ne Youth Fund, tubawa ssente ate tubayigiriza engeri y'okukozesa ssente ez'obulungi. Abalala tubasomesa IT, tulina ne puroguramu ebayamba okubafunira emirimu. Ate abapoliisi b'ekitongole kya Police Presidential Guard bakoze bulungi bwansi mu ddwaliro lya KCCA mu Kisenyi ne babagabira n'ebintu ebikozesebwa mu kujjanjaba. Babuzeebuze abalwadde nga bakulembeddwa mu Charity Bayine babo ategeeza nti wadde bakuuma ddembe naye kibasanyusa okwetaba n'abantu ba bulijjo. Mu kuwa obuweereza abantu the community because tuvunaanyizibwa nga poliisi okukola community policing kubanga mu community mwetukolera emirimu gyaffe. Abalwadde bawadde ebyokulya n'ebirala so nga ab'embuto baweereddwa zimamakiti n'okwata n'ebitanda 2. Akulira ebyobulamu mu KCCA Richard Walioma asimye abakuumaddembe bano aba PPG na lw'abavubuka nga beetegekera olunaku lwa ttalahe 6. Kati era tweyanzizza nnyo olwaleero ate we bazze tugamba nti tubayise naye bazze ne bagamba olwaleero tugendeko mu Central Division mu Kisenyi Health Center okukola ki okubakwatirako ku ekyo bulijjo kye babadde nga bakola. Julius Kafuluma, Mathias Sebwato ne Brenda Namale bakusakidde Grey ino ku Bukedde TV.